okujjanjabibwa naye nkomawo nga ndi mulamu. Okwebaza bannayuganda mwenna naddala bannakampala bange neebazaamu ak'ensusso. Mwebale kunsabira, mwebale kunnambula, mwebale kubeera nga buli ddakiika mugamba nti Mukama Katonda suusa Shamimu Malende. N'ekirala njagala okwebaza ennyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne maama Babi Itungo bwe baalabanga obulamu buggwerera bajja ne bantuuza ne baŋŋamba nga tulaba obulamu bugenda. Tubadde tusaba tukole kyonna ekisoboka ofulume ebweru w'eggwanga obeere ng'ojjanjabibwa, era ne bakola buli kisoboka okulaba nga nfuluma. Era bwe nafuluma ogenda Mwagaka n'Hospital entakeera babadde bankubira ku masimu maama ne pulezidenti okugezaako okulaba bwendi. Era njagala okwebaza nnyo pulezidenti ng'asinziira wano ebigambo bye ebya kansoling. Pulezidenti ankubidde ng'amasimu n'abeera nga nkansolinga ng'amba Shami ojja kuba bulungi, tukyakwetaaga, ensi ekyakwetaaga. Mukama tayinza kutwala kati tusaba Mukama Katonda abeere nga akusuusa. Ate nga ne maama naye bw'ati oba olyawo ekiro nga maama Babi naye akola ki? Akubako. N'olwekyo njagala okubebazaamu ak'ensusso. Ate mu kkoweero lyennyini siyinza buteebaza bannange ffenna bwe tuli mu Family National Unity Platform. Mwebale nnyo baganda bange, mwebale nnyo bakwano bange, mwebale kunnambula. Mukama Katonda asaba abeere nga yabaddizaawo. Njagala kukozesa mukisa guno okubeera nga neebaza abantu mwenna mu biti byammwe abaasituka ne mugenda ne munziikirako omukadde taata, kubanga ffenna tukimanyi bulungi nafiirwa omukadde taata nga ndi mu ddwaliro ne sobola na kumuziika. N'olwekyo mbeebaza nnyo mwenna bannayuganda okubeera nti mwasobola okubeera nga munziikirako taata Alhaji Jamal Ahmed Ssebuta Malende. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate okusingira ddala delegation ate neekulemberwamu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'abeerayo ddala kuziika n'obukulembeze bwa NUP bonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda, bannakampala mwenna ne Family National Unity Platform okubeerawo. Njagala okwebaza Supreme Mufti ow'Ekibuli ne delegation yonna, Sheikh Lunanoba ow'ekitiibwa omulangira okuba nti obubaka bwatuuka. Mubadde munsindikira essala ate ne mu kuziika. Supreme Mufti wakiika bulungi ku ttiimu y'Ekibuli. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Nsaba Allah abeere ng'abawa empeera esinga obulungi. Mu nsonga eyo era ey'otaata njagala kutwala mukisa guno okwebaza Katikkiro w'ekika ky'Emmamba wamu ne ttiimu yonna nga bwe mwajja era ne mubeerawo okubeera nga muziika taata n'okumusiibula. Bannange buli alina kye yakola ku kujjanjaba taata, ku kuziika taata, tumwebaza nnyo, tumwebaliza ddala. Nsembyayo bakulembeze bannange mu kibiina kya National Unity Platform, ba Foot Soldiers, bakwano baffe bannange, buli omu kye wakola mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwampeesa ekitiibwa ne mugamba nti taata wa Shamimu katugende tumuwerekere Shamimu nga bwali mu bunafu. Mwebale kubeera famire ennungi. Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba. Tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba. Era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeka by'ebiyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyoboola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe, era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna ng'emuziraba, era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe, ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye badduza. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olw'abo abantu bonna abasibe abali mu makomera tebayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka, batereka mu bifo ebitali by'amateeka,
tebawozesebwa mu biseera babasuuza bubi nnyo ne balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera so tufiiriddwa obulamu bungi kyokka ate nti ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo n'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamimu Malende nze nga ndabika bwe nti era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutimiridde wamu nabo buli asobola asalako enviiri zo yadde nga toli musibe tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu ekyokubiri tugenda kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ngera enkola yaffe waliwo ne activities endala zetugenda okukola mu maaso awo naye nga activities ezo tujja kubanga tuzibulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe ey'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo naye essaawa eno nsaba munzikirize nkowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala abange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe nsonga buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ebwemage beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri programs endala tujja kuba tugibategeeza